shi ngana kola shi mawe ni na balongo mawe kitobero abange ayina balongo mawe kitobero obadda speaking zonna tuziwera eri bbali ng'abalala tebannawulira. Abaana bange abatudde wano bonna sisosola, abaana bo abatudde wano bonna tososolanga. Ekyaffe ennimiro gye twalimamu ne tukungula bye tukungudde bw'eba egenze abasigaddewo ffe tulabirira bakola ki aliwo n'abaliddawo bebalenga balidala. Ani ku mwenna asobola okwagala musajja mujja we? Ffe tuli ba Luganda, baana bange, baana baffe, mbasaba mubeere ebyaffe nebibakwatako. Wabula mumale okubeetulira kuba kimu. Muyina kuba ku kimu, oba maama we yakuvuma kino, oba yakuzaala wa, oba teyakuzaala wa. Nze nkuzendeza abaana besimanyi na kumanya abaana bange bajja bategende abamusibazi nabo babajja buno bwe bali awo. Abaana bange bakuze bakitone bannalongo, abaana bange bakuze ndi bonna babanyi baganda baabwe kati si baganda baabwe. Mmwe abooluganda, mmwe baganda bammwe, mmwe baana mmwe tewali DNA. Omumama bange yamugamba nti kitaawe oyo era ffe tulina mutawana mama n'amanya bulungi Rwanda waffe tuli bumu. Kale katugende tweyanziza Dr. Kwevu, tweyanziza tusengadde ekimuli kya kyaki tweyanziza. Tujja kusaba taata Gerald Kiweewa weetegeke ogenda gasika ekimuli aba A+ tutegeke abagenda tulina ebimuli 5 byetugenda okuteekako tusengadde ekimuli tutekeyo ebimuli ate tugende mu kyaki. Bannaffe aba A+ tuteeke ekimuli kya Muzeeyi Gerald Kiweewa agenda asiibule munne agaziteekako ekimuli. Oli omukazi waffe sikiteekako semundekola balabala muganda wange bbanga mulese mu bbanga sikiteekako omu. Maama lwaki mundagala ebintu byonna nzeka ng'ate nanyiniyo yagamba nti ffenna mazima. kale bamuzeeyi bamuwa ekimuli. Akawaayiro kano kategeeza kimu. Essaawa zino ffenna atukaya nakoze ki katukole tutya tulina kusigalawo kubanga alina abaana bava muye nina abaana bava muki tompaana toyagala mwana wange beera ndaba ng'onkina kibanga kikumaza saatenange nkwagala olagaba kaibagaba nti omwana yenna bw'obeera omuzadde ku nsi abawaffe ffenna saana omutereza tolekanga asamaale olibeera omukotogedde osaana omugunjule nga naye kamukubisa migoja nte awo oba oyitiridde omumenya tategeera ayongera kukula nadduka awaka aveewo kino kintu mukikole ekikwewa abaana bange bonna kino kintu no mukikole ate mukirabe. Tewaliwo essaawa zino wakitalo kunze n'ono ndowooza mukitegedde. Yes, emyaka 22 nga nze siraba maama wange gy'abeera ono bali abadde amanyi simanyi. N'olwekyo tukiriziganye tuli bataata bammwe era temutusosola byanammwe temuleka bwetutoga betulusosolizimu kubanga tugatta yono mukyala waffe ekimuli kikino tukigaziseeko olabale kutugatta n'abaana bo tubalekereranga n'abazzukulu obagattiranga wamu. Tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu. Abaana muteeketeeke, abaana mwenna mujje tuteekeko ekimuli ku maama. Katono Sembezi, abaana mujje tuteekeko ekimuli ku maama.
Winanga tulwawo abaana mujje Katonda osembeze tegeka ekimuli kubaama etandiyingira wakintange nga nkomekeriza edo zange bwe bati abaana bateekako ekimuli ku maama Winanga beera background abaana bateekako ekimuli ku maama nenyongerera okusemberera kumpi nawe tugenda kusaba baganda b'omugenzi nammwe mujje muteekeko ekimuli gwe Winanga oli mu background tojjayo ennanga eyo baganda b'omugenzi bateekeko ekimuli abaana aba Mount Caleb nabo betegeke mujje kugenda kuteekako ekimuli bwe batyo baganda b'omugenzi bali mu kuteekako ekimuli abaana ba Mount bagenda okuteekako ekimuli byonna nga tumaliriza wekitiibwa Butekisi ekimuli kinakyo kijjoze mbajja kuwaayo baka kisabiddwa Ssemwandu bannak bapromoters naffe mujje tuteekeko ekimuli bapromoters tubawe obudde bwabwe nga bulungi nnyo okusasira eri memba waffe mukwano gaffe promota munnaffe Jemba Kiweewa tukusasira ekitalo nye kya maama ebiseera ebisinga maama yagera mukwano gwo omutuufu naye guma ekirungi nti taata akyaliwo naye ffe twamazaawo dda kale Jemba okyakalya kajanja twamazaawo dda emyaka nga 2 era tukulinze kati tubeera nfuuzi ng'oli mulekwa naye nga kitalo nnyo tusaba Mukama akukomye naye teriyo ki moment esinza okunyumira wano nga abasajja babiri bagongana mu kifuba ekyo olwawo okukiraba era mbadde mbasaba Bwana Kiweewa ne mujja weeri gwe badde ne bamusanjula mulwane nnyo mukebeze abaana tubajjanage mukereze abaana kubanga abakyala ebiseera ebisinga ebintu bibatabukako ojja kukizuula nga abalala bali eri nga abalala bali eno naye munsanyudde nnyo Kiweewa Bwana Jemba tusobodde okukwata mu nsawo nga bapromota benkulembera aba Uganda Music Promoters Sacco ne tukwata omudidi wa
akakadde ka siringi kamu mu kashi era kanone wano naye nga kitalo nnyo anaakabbi ate eno eri abasala ensawo akakadde kaakano tukwata kudola musajja ezo sekretary general wange yazireese bamutayasinika weesi ezo sente tuzikuwadde n'omutima gumu oba abaana tebasoma balikemu akakadde tukekudde mukama abawa omukisa bwatyo basente mu ssomero ate ndizimba ennyumba nensalawo nenzimba essomero lino. Essomero lino bajjajja nabaleetera bagambula nga tetunaba kuliggulawo netandika okugula assets ku kyalo kuno nga nange ngamba eno gye ngenda okumalira obukadde bwange ngenda kweza emyaka 34 mu gw'omunaana nga 8 kati nange njagala mu myaka emirala 10 nkaddiire wano. Taata wange Bukebi, taata wa Honorable Zaaki naye atuuse. Olugoola akedde kumpeereza miliyoni ya ssente mumukuireko mu ngalo. Akedde kumpa kakadde. Bannange ebigambo mbyogedde baneesaba mpite taata. Mbaneesaba mpite taata wange. Bannaye buli omwaka bulidde linnya ly'omwana musiimye. Ndabyeko ku mama wange Katharine Musaasira. Mumukuireko mu ngalo. Ndabyeko ku mama wange Jackie Kizito. Jackie Kizito mumukuireko mu ngalo. Olugero alamuyirako rekodi nga ndi mu lutalo lw'okunoonya ssente za pocket money nga nsoma nga sikwataka ku $20 yambulira kamera ya $25 nkuba ebifaananyi mu ndongo nfisengako. Mukyala Muyomba weetaagibwamuko. Nina munywanyi wange bwenjiribye naye ng'ate mukadde wange ate mukwano gwange tweyita ba besiti tatanayogera nsaba koni naludde okuva ku radio Simba ajje asooke wakiri angumyemu ŋŋende ntuule kubanga ye maama Kyannaku. Si kyekyo kino si Kyannaku ye maama Kyannaku ate kino Kyannaku ate ye besiti wange oyo senga talina maanyi nnyo balituuse n'okumugoba ku rediyo nga nze wemba nnyina obulamu ku rediyo ankubira ekikopo kingi ne balowooza nti mmuwe enguzi naye nga njagala bwagazi ate mukwano gwa taata. Omukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera zewali wano mbasaamu ekitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala okubeererawo mutabani wange ate mukwano gwange fe tweyita ba besiti. Nze ne Jemba ono manyi oluusi ntunulira Jemba n'enseka naye Katonda abadde mulungi tansaze ebyaddala tansaze twategeka endongo ne Jemba enkuba netukuba okumala ennaku 3 netubayo nga sente zonna zifudde ate nali neewoze nanneewole awo natubona wende mu bintu bino naye bambi Jemba kitalo nnyo kitalo ddala. Jemba mwebaza abantu bangi betubadde nabo sometimes batwerabira naye Jemba tanneerabirangako akasimu kabeerako ne bwe okitegedde era wano mwenanze nabasookawo wano nze bwe yasooka okuleeta naŋŋamba koni tugende olabe era emboozi zetwanyumya abeesagirano tebanandaba bannange abali eyo muli bulungi era ne mukufirwa tugamba nti muli bulungi bannange yenze wano omuntu wamwe kino ekyalo nakirambula dda neero si wanu kyeyamaanyi amanyi nakirambula dda Jemba yandeetayo nebambi kitalo nnyo kitalo ddala ekyamaama siisenzeka nina ne sista wange wano bwe yategedde nti ensonga za Jemba Rosi Namutebi abeera UK n'agamba koni tujja genda ffenna era tuli wano. Jemba nze ebyange obimanyi bigwera nnyo mu ssaala nze nkusabira Mukama nkugumye nga naawe wansabira Mukama ngumye nga nfunye ebizibu by'omanyi obulungi nange nkusabira Mukama nkugumye kubanga
ffe tujja wano ne twogera n'abalala n'ebigambo bikyali bingi guma tofaayo ffe weetuli bano boolaba tebabaawo tebagenda kubeerayo mu kisenge kyo ng'omutima gukuluma bw'ofiirwa kabeere taatawo tajja kubeerawo naye bw'ofiirwa ebigambo biba bingi ffe weetuli tujja kukwatirako tujja kuyamba weegumye wekka gwe ne Katonda ogwokkiriza gwe gw'omumanyi nze owange omumanyi weegumye gwe ne Katonda wo banange Mukama bawe nnyo omukisa bannange oyo besiti wange weewale nnyo besiti taata mbadde nsaba nkuwa akazindaalo kano weewale nakunzaala naawe weewale nakunzaala n'ekirala taata weewale kubeera mukwano gwange taata nkwenyumirizaamu nnyo nkwagala nnyo olina okukimanya nti gwe gwensigaza munnange kati ekyenjo kyembadde nnina nga muli babiri kigenda kweyongeramu guma kyesagala kumaziga fenano yaffe tugamba tokulukusa maziga kubanga essaawa zino ate mutandise kola mpola kale njiri sina kyakubakolera bane mwebale nnyo mwebalire ddala abazze abatukungubagiddeko mwenna okuva gye muvudde era mbeebaza okutuuka wano mwenna buli omu mu kitui kye sokoziwaza ebikuti nsanyuse okubanga otuuse ono gwe bayita muzeitamale ffe gwe twakazako gobadini amale ebiseera kiikira ensimu okuba musimu taata w'abaana omukulu bonna nga mumalaba wano kaabe maama ono era yamanyi byonna ono soka okulaawo tukulaawo tulawo yingira muliro babalangira tona kyekikola kuliwawo bannange mbebazizza mwenna buli omu mu kitiibwa kye abaana abazzukulu bakaabaana bamaama bataata bajjajja basenga sina kyenyinza kukola wabula nga sinakola kintu kino kyonna fe abayimbi tuba nenyimba zaffe ku myoyo n'ogamba bwetuka mu kiseera kino nkoze ntya sokotere buli bulungi kubanga ffe bwetuba tuyimba bogenda okutebereza ebibiro byaffe bitandikira ku miseera sega mwenge nsijja kunguleno tubeera mu mubeezi wajjawo singa bagamba mukwano akalabako kakano kakutonedde kasiimi famire eyo nowajjawo kula dokita munanga wotulemu kati tumula tusonyiwa bale ffe tuli balangira tuli bayimbi kati nze ndikiwewawa bonna ayagala ezikoze ki nga sinaba kugera bigambo byonna abatesitesi b'ebivulu nga sinaba kuyimba nze kyange waliwo ekyenjagala tukoleyo kimu nga kiri nze ne muzeidani mugula naye nkulagamedi omakazi segedihandi namala nebokasi gyamutwala nze ngamende gaali lyagala ekozeko ebeeramu sijja kubalira abategesi babivulu sente nga mwebasi nga tuli muserengede busolezi tukomolamu mwebasi abooluganda bakona b'emikwano mbalengedde baganda bange mu ndongo eno nga sinatuka ku nsonga za waka baganda bange mu ndongo eno kubanga nze omulimu gwange gwakuyimba nakutandika 1988 nga ndi mu mpale nyimpi 88 nga ndi mu mpale nyimpi sina kyenfunye njadde kivudde mu ndongo era nga tuyimbira mu kibiina seruwa tukagita singazi nga sikulemberwa mbiri sengendo yimirira eddole mukadde yimirira okubeera abadde gundi yimirira ako okola omugongo wakiriwa kujja mboozi ono nze obuzibu bwange bwennina sikoma kwogera bwogezi abadde timunampa ntudde wano nagongobala nga bwolaba siimirira bwetu
naye ndi bweti nga bwondaba mwaba Kasalimba alabi mwonna ko ninalugwa sinnajja kukyanaku naye nga kinneetaaga mukwano gwange w'ensonga ndeetere ndabyeko ku butebi taata wange munnaye naabwenfaanana kati sikyayimirira omwana Kiweewa gwe mulaba Kiweewa gwe mulaba oyo yava mu ngalo zange awatali kusaaga egyo emyaka gy'abagamba yali wange awaka emmoloka negene mpa amannyo gonna ne gaggwamu oyo gwe mulaba nentuba naye kyenvudde mugamba muwulira ng'ambaga nti oli jemba musukulwa muleete ssente mwe Bakasalimba kusaasira ndi wano njagala ssente nagungubala tolaaba enyimiridde Jackie Kizito munnange Keti yabuze manjala Jackie Kizito aliwa I am sick now nga mwondaba laba bwe daba nti mwenfaanana munnange ate nkulimbe damwengongo badde kale Kiweewa era akirabye n'amanya nti mwazze munfunire ensimbi bannange ndi mu ddwaliro Ekkololo ne mukoddemu wange Luyima waali sente muzireete wano wentudde era nzirayo ewaffe nze mutandisi w'ebidongo by'akadongo kamu nga nsangawo muzeeyi wange Matiya Luyima nze ndabaddirira ku mugongo Matiya Luyima imiryako ensekulabe abo be naddako beebo nakakaawa abo be naddako abo nange nenkola ekyafaayo amirisa eŋŋendo kusaasira mama ekizika kimpadde namwe mukolenga bano ddaba yali ayimirira Kiweewa ddaba nogamba ensonga ensonga gy'ogamba nedda kale tuulaawo bagenda kujja bakusange ano Jackie Kizito Jackie Kizito ndabira wa ddiya ndabira wa mami era kale era awo kale wawe ye mujja kutusonyiwa ffe tuli bannamiziki tulinganga abajaasi omuntu bw'afa omujaasi bw'afa babuuka bubuuke ne bawongerayo ffe batubikira nze olunaku lumu lwakya nga maama wange afudde yafa nga lumu ogw'omwenda 2000 mabanga mukaabya oyo nali nkolera wa mukaabya nzeyi mukaabya aliwa jangubuze ku bantu onderedde emyaka nawe jangu ene jangubuzi jangu kino mulakinde kikulu si nsonga kubanga byonna byange byonna oba mukinda kikulu si nsonga kubanga ffe tuzikibwa mu ssanyu ebyamaziga tetubyagala nnyo kubanga alina ennono amanyi bayita ennono bw'ova mu bulya mmere nodda mu bw'omu bbanga essaawa ze oba omanya eyakusse bundi bwati naye nga bonna kati essaawa ng'obalinako obuyinza kati ono omukyala wange amanyi bulungi gyali kati ffe netukaaba yali mu mbaga atusanyusa omulaba wava mukono gudde musanji lugudde nedda sijjambo temala kaweereze ono muganda wange musanji wange naye ndaga ono musanji wange wamwita lugudde yebbawo ono mukulu wa mukyala wange temulowooza ndi ndimugwirako namagera siba nze ndajja dda abalala bana bagenza okujjaga ndasookayo kakati njagala kino okugenda kuguma nga sinaba kwogera bingi nnyo byengenda kwogera nzeyi mukabi ono mu nsi eno abasinga obungi temumanyi byaffe era nebibakwatako muwulira biwulire nakubiraba ne bwakubba oluyibwa nti sisobola kukwatawo bwe nkwatawo mba muyisizaamu amaaso ekigambo ekyo simwenyi bamukiwulidde ekikulumusanyusinga tekusanyuka tekulusinga mbagambye mukabya bwakubba oluyi nenkwatawo bwe nti mba muyisizaamu amaaso nsaba mukikugere mu ngalo wabulira ensonga era ezengalo zewulira sebo mukama wange weebale nnyo okundera weebale nnyo okunjola
era mwebale nnyo okumbeererawo. Waliwo kye tuyita ekidaala ekiddugavu ekimyufu nekya guliini nekya yero. Nze ekidaala kyange kyayaka lwedi. Bwe nabeera ne mukaaya ekitandika okwaka yero kitegeeza nga kitegeeza kuwoninga nti ssaawa yonna obalula. Era bwe yava ew'akasajja ndi savizi nekyaka guliini nekkuba abateesi balwo nempitawo. Bannange. Omusajja oyo nga bw'owulira ayogedde ate ebintu byakwatiraganako ate n'omuntu okusiima nakyo kya buntu. Abantu bangi tubakoledde naye tebasiima. Nze nga kati bw'olaba ndi wano n'Amiri Sengendo, nze Amiri nange yeyanyingiza mu bidongo era bwe kuba kubonaabona gombonyabonyezza ng'abonaabonera mu bidongo bino. Kubanga nze bwe natuuka wano mu kibuga oyo Amiri Sengendo yankwata atwale w'akasajja ndisaanize. Nze nali neekubira byange birengejje. Yesu yeebazibwe. Oyo n'omusumba naye sitamusumba yenwanokakati nga sinaba kwogera bingi nnyo nebyokwogera byange bikyali bingi naye siina buyinza bwogera ng'omulangira wano wadde nmulangira naye siina buyinza busembayo ng'abalangira bakulu tebannayogera. Kakati muntwale nzize singayogera omusebo saabalangira mukama wange jjajjange gomotoka fetusibuka mugomotoka ebuwazi era jjajja wange nga sinaba kwogera siina buyinza busobola kwogera jjajjange njagala osokuubire mu bantu bano bonna. Bannange mpere kugabugola jjajjange mwandikudawo ono yatwala bonna bamaliya mudagire mpa nungi biseera senga manye bali bonna ono tibatutwala fena nga sinaba kwogera bingi siina buyinza kwogera kumalayo wakubanga ebyange busobola n'okukeesa ati tekina mutawaana bwentuomeranyiza n'okuyimba mune kakati. Ssebo Ssaabalangira kyamaani w'ekitundu kino abakulu abakungu abali wano mwenna mu biti byammwe abayimbi abayimba ne muzzukulu wange Kiweewa ate ne bazzukulu bange abalala. Waliwo abazzukulu abalala bakamenye tulinayo Ssuuna emiti egitandise okuva era mu kumotoka ebuwazi eyo. Bassebo ne bannyabo ne bajjajjaffe mwenna okuva mu bika ebirala manyi ab'enkima mmwe bajjajjaffe. Jjajjaffe yaleka abatuwadde batukwasizza jjajjaffe Kimera. Erinnya lyange nze Mulangira Musanja Agustino omukulu w'omutuba gwa Gomotoka ebuwazi. Gomotoka oyo omwana wa Ssekabaka Kikulwe Kaaliti Mbusiro. Kabaka Kikulwe wa21 mu luse lw'Abakabaka ba Buganda. Tuli balangira ddala kubanga fate mu buzaale bwaffe mulimu n'entalo. Bakabaka mwe tuva baalwana bulwanyi ne bajjajjaffe okulya obwakabaka. Olwekyo obwakabaka obwaffe bulimu obuzaale ate n'omusaayi omutabaazi ddala. Okusooka njagala kusooka kwebaza Mulangira Kayondo. Mulangira Kayondo yimirirako bakulabe. Omulangira Kayondo oyo ate yazaala Kiweewa. Kakati ate Kiweewa n'azaala Jjemba ne banna abalala. Olwekyo Ssebo Mulangira tuula. Wano mu Buganda tukimanyi nti empisa ennungi ziva ku ngozi. Tuwulidde wano nga mwogera ebigambo bingi nnyo ku Jjemba. Naye twagala kwebaza Kayondo kubanga omwana bw'azaalibwa mu Buganda tukimanyi nti gwa muzadde oba tomuyinaako buyinza kumuwa linnya. Era omutwala ewa kitaawo akuzaala, kitaawo n'amutuuma erinnya. Kakati erinnya lya Jjemba ate lyatuumibwa Kayondo kyokka ate nga Kiweewa yakola ki? Awo Abaganda bwe bagerera olugero Oluganda olugamba nti omukazi afa tazadde yatakwata ssezaala we mu ngalo. Amukwata mu ddi kiseera ki ng'amutwalidde omwana okumutuuma erinnya.
bino byonna bye mulaba bitutawaanya. Nawulabye muganda wange muyimbi munnammwe Paulo Kafeero ng'ensonga zitawaana. DNA y'omuganda esookerwako gwazadde omwana oba tumuyinaako buyinza. Naye bw'ozaala omwana omutwala, abazadde ababiri bwe baba bakyaliwo, taata ne maama, omutwala mu bakadde bo. Ekimutwazaayo bamukoleko DNA. Omwana oyo bwe mumala okumuzaala ne mulange wa taata, jjajja omusajja. Kakati ate mugenda, jjajja omusajja n'abategekera olunaku lw'okukyala ewuwe. Bwe mukyala, omukyala azadde omwana wamukwatirako mu ngalo, amusikula n'amukwasa omwana, omwana wamukwasa awo wafunira omukisa okukwata ku ssezaala we mu ngalo. Kuba wabajja engalo nga n'oli wateeka engalo. Bw'amala omukwasa ssezaala we, ate ssezaala we tamuyinaako buyinza, ate naye amusikula n'amukwasa jjajjaawo omukyala. Kati jjajja omukyala yakebera omwana kubanga yazaala kiweewa. Bw'aba yazaala kiweewa, bw'oba gwe kiweewa ozadde jjemba, osobola okuzaala jjemba ng'afaanana obubonero bwonna maama ng'akuzaala n'obuzaala. Kakati era ekitundu ekisinga obunene mu buzaale muno kyekyogero. Bamaama muddeeyo ku kyogero, mulekere abo abaana obbawa amajaani, kubanga omwana ajja kutuuka ekiseera nga naye afuuse maki majaani. Abaana baddeyo babatemera emiti gyaffe egy'ekyogero. Bamaama bwe muba muyonsa abaana mubalere bulungi, kubanga era omuzadde waba ayonsa omwana amukugira, waba ayonka n'asikula okugulu olaba nga amufaako. Olwekyo ebigambo ebyo byonna mbyogera olw'ebigambo bye mpulidde wano, nga mwebaza jjemba oba oli awo ne mukadde waffe kiweewa okuzaala jjemba. Naye ng'okusinga byonna twagala okwebaza maama olw'obulamu bwa maama, ate twagala okumwebaza ennyo olw'okukuza abaana bano obulungi. Si kyangu nnyo kuzaala baana ate n'ova mu nsi eno. Emirundi egisinga omuntu bw'afa teri amwogerako kibi, naye waliwo ebirungi ebyeyolekera mu kufa kw'omuntu. Tetusobola kubalaba wano ne tulowooza nti ddala jjemba teyeeyisa bulungi gye muli. Tulowooza nti kibaleese wano yenneeyisa ennungi eya jjemba gye muli. Naye ng'okusinga byonna ate ekiweewa, kubanga abayimbi b'endaba wano abangi ennyo kiweewa yabagatta ku jjemba. Nze mu mwaka gwa 1990 kyereere omwana wange omubereberye namuzaala, naye nali nva mu kivulu kya mukaabi oyo. Mukaabi yajja n'atuyimbira nga tuli bamunaanika eyo ng'ayimba kayanda. Kakati buli lwe njagala okujjukira omwana wange omubereberye gwe nazaala mu 90 ne nzijukira ekivulu kya mukaabya, kubanga yajja n'atuyimbira. Naye twagala kubeebaza abayimbi kubanga obubaka bwammwe bw'amaanyi nnyo gye tuli, era okubuulirira okwo tusaba mukwongeremu amaanyi. Ndaba muganda wange Kibijjigiri naye atudde wano, naye bwe nabadde mpuliriza nnyo sitole ya Kafeero nalabye nga buli kintu kyonna ekyabaddewo mu nsonga za Kafeero mwakiyimbako. Naye njagala kubakubiriza ekintu kimu, abayimbi ne baganda bange abali wano mwenna tulaame tuwandiike ebiwandiiko, wadde tyeni ezajja naye zikyukakyuka, mubaamu enguzi, mubaamu ebintu ebirala bingi, naye bwe nga sinaba kugenda mu maaso gira sokojo wano abatwaka b'oku kitundu twemala bali nnyo okutwaniriza, era mwe bali kwaniriza mwana wange, kubanga nze buli wempita wonna banga tata jjemba wuuyo azisire kyekikolera, naye era nange sinenzikana oli tata kiweewa. Tabula ani yabasi sebo kale Ssaabalangira kajja ayogereko gye tuli. Ssaabalangira wamala okwogera tugende butereevu bweri omusomesa nga tugyewo owaka buno bwa mirundi nga 3 koma wange. Kansaba bali wano tuddeyo gye tubadde tuwulize Ssaabalangira tugende basomesa. Bannaffe mwenna
olunaku luno tujja kubeerawo nga tulijjukira. Olunaku luno lwe luno olukulu ddala obulamu bwa twaniriza mwena abali wano naffe netwebaza Katonda kubanga tusobodde okubeerawo wano, okubeerawo ku mukolo guno nga tuwerekera omuzaana gwe balonda obulungi baba bamaze omulimu gwe ng'awummudde leero. Naffe tulina essanyu lingi okuba nti we tuli okumusiiba. Tuwulidde bingi we byatandikira ne we bitandikira we bituse kati, naye tugamba eri Ssaabasajja abaana bano oyongere okubakumaakuma ate obutabajuza. Twagala okwebaza bamaama be batulaze wano, waliwo bamaama be batulaze abasigaza abaana si bangu bakusigaza, naye abaana be musigaza bakulu. Mwongere okubateekateeka okulaba nga beegatta. Mulangira Jemba twagala kwebaza ate ne banno olw'ekirowoozo kye mwafunye, ate twebaze ne bakojja bammwe obutakaayanira maama wammwe, kubanga singa bamukaayanidde singa oba oli awo tetuli wano. Bakojja twagala beebaza nnyo ne bajjajja ku sayidi eyo ne bataata. Mwebala okukkiriza abaana bano okutereka maama waabwe okumpi nabo bwe banaasobolanga okujja okumpi okumulabirira. Ebyensi eno bizibu nnyo. Kino ekirowoozo kigenda wa Jemba ne baana banno kubanga gwe mukulu waabwe. Mufube nnyo we mutadde maama wammwe muteeketeekewo bulungi, kubanga omulembe gwe gusobola okukuumawo, naye omulembe ogulijja guyinza obutasobola kukuuma kifo ekyo. N'olwekyo wabeewo enkola ennungi n'enteekateeka ennungi, maama wasigaze ekitiibwa kye emirembe n'emirembe. Nja kunyuliza bajjajjaabo bassekabaka ba Buganda. Buli awali kabaka wa Buganda walambibwa, era ebifo ebyo bikuumibwa bulungi. N'olwekyo ojja kukola mu nkola eyo okusobola okukuuma ekifo ekyo. Mu ssemakati waffe wano waliwo bajjajjammwe beetambudde nabo. Ninawo omulangira Rashid Kimera Boogere Ssaalongo, ava mu Kabaka Kateregga Buteregga, omutuba gwa Kattakeso Buttakeso. Ninawo n'omulangira Ssenire Francis, omukulu w'omutuba gwa Kalaaki Ngoma za Wambwa, ava mu Ssekabaka Kagulute Bucwereke, eyali ow'ekisa ennyo mu Buganda. Oyo nga bw'ogenda okumulaba yalina olusozi esisaawo, ng'Omuganda ayagala okumulabako weetikka ekisero ky'ettaka n'okiyiwa waali, era bwe yatuulanga waabeerawo olusozi ate ku lusozi yakola olusozi olulala. Olwekyo kabaka oyo alina ebyafaayo bingi. Mu ssemakati waffe Ssebo Ssaabalangira ojja kusigala ng'otudde, tulina Ssaabalangira wa Buganda. Ssaabalangira oyo ojja kumwogerako ebigambo bitono. Ava mu Ssekabaka Kagulute Bucwereke mu Bbuga. Naye Ssaabasajja Kabaka yakulira, mukimanyi bulungi nti yakulira ebika bya Buganda byonna mu Buganda, ye Ssaabataka. Naye olulyo olulangira era nalwo yalukulira, kubanga asooka kuba mulangira ate oluvannyuma n'alondebwa n'alyoka afuuka kabaka wa Buganda. Naye wamala okulya obwakabaka mu balangira mufe alondamu omulangira omu, n'amukwasa omuggo baguyita Segulire Ennume, n'amuwerekeza ebigambo n'amugamba genda onnabulireku olulyo olulangira. N'olwekyo olulyo abalangira tetuli kika, tuli lulyo. N'olwekyo ye Ssaabalangira wa Buganda gwe tuli naye wano mu kutereka olwaleero. Kiseera amanyi bwe kinaba kituuse ajja kuba ajjuusa obubaka bwe mu ngeri ey'enjawulo. Tetulina bingi bya nnyo, njagala kwebaza abalangira n'abambejja mwenna abava mu kumotoka ebuwazi. Muyimirireko abantu babalabe abava mu kumotoka. Wano siriiwo nzekka, abalangira bava mu kumotoka ba n'abalala bannaffe tebaliiwo, naye ffe tusibuka Buwazi. Tuva Buwazi ewa Gomotoka. Gomotoka oyo Kabaka yamusimbira Omutuba mu mwaka gwa 1720.
1720 yali azaala abaana be n'amusimbira omutuba ebuwazi, naye ekifo ekyo tekyasooka kuba mayiro, gwasooka kuba mutala, naye bwe bakuba mayiro ne batukubirawo mayiro, naye obutaka obwo tukyabukuumye. Kiweewa yabamenyeddemenyedde abayimbi bangi abava mu ffe, Maria Mundagire, Segamwenge, Nvanungi n'abalala bangi, naye twebaza nnyo olw'okujja okutuwerekererako mukadde waffe ono, maama waffe, jjajja waffe, buli omu nga bw'amuyita. Ssebo Omulangira Kiweewa, kiseera bwe kinaba kituuse, Ssaabalangira n'atuusa obubaka bwe n'ebigambo ebyo. Ssebo mbakwasa Katonda ow'ekisa, abakumi, abagumye, naffe bwe tuli abazadde, Mukama abampeereza.